kubane njala kubaza abamawulire mwenna mwebale okujja okubeererawo n'aba wano kagulawo tosibaawo luggi Fred munno wonze empita nalinnya lya muntu omu ajja ne press conference njala kubaza n'abayimbi nabe okwava peace ndabawo ku Pia Pounds osooka laba beeru muganda wange onootulaba eddaffe era we namaze okulandoza nasembyeyo okulaba waawo Prima towaze mulabawo nenengerawo n'abalala babaddewo awo naye nga babaddewo omuyimbi yennyini n'abantu kagula tosiba oluggi Fred Munonze yenna mulabye yaddemu orange omumbejjanga otuuse gwobeera gwe nganza kukola ebyo tubyokoze yaddemu orange yadde olina omulaba walabye karokasita yabaddewo okay wabaddewo mami pious yabaddewo anti muddugavu aha abona towabalabye sirina kye nalabye ndoza nazzeemu okola nalabe Miss Uganda Hannah ye namulengedde yabaddewo webale kujja kalo saakulabye interest yange nti eri mubeeru wabaddewo kale wetugenda wabaddewo n'omukyala bamuyita mami naye owa Miss Uganda yabaddewo gundi Brenda yabaddewo ekitegeeza Brenda yabadde mabega nga Miss Uganda ayingira Brenda yabeera maaso kubona omwana we atera muvaako mabega obongo ade ku Miss Uganda walabye yazeeko nange nabaddewo na hostings era wedda nebuuza notajja ku mukolo gwa munno alegwana gwe wabaddewo big events yabaddewo nalabe katambaala ka bbulu mbwago tubanyite nekale mwebale mwina ssente mwemba nannyini mikolo abeeru babawerekeddeko buwerekezi kati kali sike amaanyi okubanga saabakoze eki saabalabye naye nga n'abawanuka webale kusigala nga omwana ina simayire eva kuno paka kyotera eri ewali karantini zente yate yazze nayimuka bwati ninga basayimo sembereri olabye ekimala olukoko lutandise okukoko limakokoko ngolukoko lutandise era anka zikasibega bikatandika okukola mbwe ebiti ebiki ebegabega kasabira nko kugira bwe ebiti ngamanya kati olukoko lutandise okunyingira nganzire mabega omanyi okwemanya nenzire mabega kati buli musajja bana nebegabega zabandoga kazuntani kuwulya mu kintu mukakitawo niba namukola ki bakazi mitima mibi yakuloga olukoko kati awe mala kati mbangenda kubwama bwenti ali awo gwe nyambala kati nadde ntagetinzidde mu Jasmine bwenti bakaya kunga onokazi muddugavu muveeko noga wedda muddugavu ngaatayawukana ku baddugavu benaalabye sompe Jasmine. It is firstborn, you know, like a first baby. We are not launching a song. It is Lydia's first ever concert. It's okay, Dedala. So it is not a firstborn concert. It is the baby, her first baby ever. But I want to promise everyone on first match again to Okuja. Mugenda laba, by the way, setting agenda chukam era nga bwe twayogedde. We won't disclose that. We have a lot of things we are going to do different, and you'll love it and you'll enjoy it. Just njagala basaba mujje banaye mwena abali eyo mugule table. Abayimbi mbasaba mugule table mujje mutuule. So me, I believe the way you can support an artist more is buying a table than coming and fighting backstage to perform. When you're going to perform, baba bagenda era buli agenda oyimba tugenda mukubira essimu nga bwe nabagambye banaye munansonyiwa. I am not a person, I am not good ku bintu by'okwogera ennyebe eby'entalo because you know what, some of those people are their own brands at some point and bagamba omuntu bwakubisa omuliro nawe tosasuza muliro. Kati omuliro gunaazikiza omuliro nga nkyogera okuva ku ntobo y'omutima gwange. I have never had any issues with anybody, especially the one you said. I love them, I support them. Never seen a meeting. I've never had any issues with anybody. And I wish
Rema in a concert. I wish her the best. Support her. Ngabiri musatu. Mumale ngalumu mujje ku Africana. Ku Sheraton 23rd. Ngalumu mujje ku Africana. We have enough space. I wish Rema the very best. Valentine is coming and I don't have a boyfriend. Nchali single nchanonya. Kuanga boyfriend njagala amalayo. Sagala bampale nyola miguwa. So we nafuna amalayo era nja mubakuba. Mind Vincent twakulabyeko ne amwe wadde kahaga ne Mr. Henry. Banange lero kanchigamba abantu. I will never go back to my exes. But I can be friends with them when basanga sigenda bayitako. Ekyo nkyogedde n'enkoowa. Tata just said tata abana bange we musanga so kwogera we can hug. We can go out for lunch. Henry is my friend. He was my friend actually before being my boyfriend. So now we are exes and we are friends. Wemba musanze solo kwogera bulungi nnyo asana okunsitula mu bbanga because we are not enemies. You're not enemies. Being an ex is not being an enemy. Nabagamba mbanja okayina omuntu mba sina memory. Kat feelings imbanzi jawanga sina memory. Omutima gwakalu. Once we break up like you're gone for real. But I was happy to see him. It was a while. Ngasimulaba. And we are friends. Why not? I hug his. Okay. I said omuntu goludde okulanga mali ba mikwano before bide ebyo obo ino okusanyuka ng'omulabye. So I was happy to Prima ugwa mulabwa musembereddeko akyalina ebisambi ebyeru okamala okamazi namusemberako ko nembiraba era ngenda okulira ngo olukoko lukomyewo olukoko lolubeko erukoma wetaaga geme wakati nawe nakulabako olukoko ne lujja wali oli muinjale simanyi ndowooza aliwo nkuttemu naye nga wamma twabadde bulungi nnyo yabadde press conference ya Lydia Jasmine tubuulira kikyalina enteekateeka yonna egenda okubeerawo ku showing a first match omwezi ogwokusatu. Yes kaakati nadde nzijjaawo ku Africana nga nvuga bwe nti ngenda ba omutujju ng'ekkirira ku